Yes, route 1 tuse muli mutiayo kansubire muli bulungi. Nina video endala gyendese waliwo, it is a requested video how to install PultOS gye tugenda okukola. Tugenda ku installinga PultOS mu KVM alina virtual machine kyekimu, alina PC ngo installinga ku PC era procedure yemu. Kambikule wano KVM yange. No, KVM yange. Nekirala kujjako nekirala kye neerabidde okubagamba nti nina channel 2 eza YouTube. Naye channel eriko ekigambo kino Shrike, route 1 Shrike yagenda okuba eya zino video eza cyber security, ethical hacking, ebirala byonna ebigwa mu category eyo. Ebyendala ngenda gireka nga ya Shrike Linux distro yokka. Nekya waliwo eyabadde ambuuza nti lwaki sizigatta. Nodda sisobola kugatta channel gundi content yenna ku channel emu olw'ensonga nti abantu abamu bacomplaininga lwaki nteekayo video nga ya Luganda ate nenteekayo ey'Oluzungu, ate n'ekirala tebamanyi tugambe channel eri focused ku ki. Kati erinjirese ebeere ku Shrike Linux ne video zonna ez'okuyiga Linux. Wano wajja beerawo entonotono ez'okuyiga Linux ezisinga zijja kuba cyber security, ethical hacking ne how to configure your Linux distro. Endala zijja kubeera wano naye nga zi focused ne distro hacking distros only. Kati eri endala content waayo gwe ngenda oteeka mu Luzungu, ono wawana agenda kuba mu Luganda wokka. Katusooke tugende mu maaso. Irala nja byogera mu maaso awo. Kati njaga ku creatinga virtual machine Pulot security. Olina okuba nga wainstallinze Pulot security nga we nabagambye. Yeriko tools zetwetaaga. Wano wajja beerawo Debian, I think Debian 13. Let's go. RAM njajiwa 3. US 3 GB. Nameka. Okay. 3 GB. Ngendo jiwa. CPU 2 CPUs zimala. Kanjiwe wano storage kanjiwe 40. Tugende maaso. Ogineminga kyonna kyoyagala osobola n'okuteekawo PultOS. Okay, let's go in. Okay, wano onyiga try install. Netugenda maaso. Waliwo yabadde ambuuza nti lwaki na creating eri channel. I mean lwaki anasalawo kuba creatinga channel eno ate nga nina eri. Olw'ensonga nti saagala content ono abeere nga yemixinze. Oli
owa distro Shrike Linux njagala ebeere nga ya Shrike Linux operating system yange gye nazimba nagizimba kati ebadde yakamala egenda mu myaka 4 naye okutandika abantu ogikozesa waliwo omukwano gwange yaŋŋamba nti ngiteekeyo nsharinge n'abantu abalala nenkiraba nakyo nga si kibi nengi creating nga y'abantu bonna ate n'ekirala nti distro yange open source kale si yakusasulira ssente nti weetaaga okusasula ssente okugirunninga teweetaaga kusasula ssente zonna just ya free of charge okujjako n'ekirala ekyandeetera okubanga nzigulawo YouTube channel nti nali njagala kusomesa bantu kuyiga Linux okuyiga computer ate most especially nga njagala Bannayuganda olw'ensonga nti ndabawo gap nene nnyo nti waliwo ebintu bingi bye tutamanyi kukola ate nga ennaku zino skill set gy'olina okuba nayo olina okuba ng'omanyi computer most especially skill set mu 21st century at least ng'omanyi hacking kiba kirungi kubanga engeri ensi gyekyuka tusaanye okubanga naffe tukyuka n'ensi engeri gyekyukamu ate n'ekirala nayaga content oyo abeere mu Luganda nti kicreating omukisa n'abo abatasobola kumanya lulimi lwa Luzungu nga basobola okuba nga basobola okurunninga distro eyo olw'ensonga kambabuulire computer it's not all about English no computer so giyiga n'oba nga tomanyi Luzungu bangi nnyo benjigiriza Linux nga bamurunninga ku daily basis bangi nga tebamanyi Luzungu wadde kati computer tekiri nti kuyiga lulimi okugirunninga oba osobola okurunninga essimu yo nga tewali akubiriza nti nyiga wano nyiga wali ne computer bwetyo most especially Linux wadde nga waliwo ebintu by'olina okusoma n'ate Linux osobola ogirunninga nga tosomye nga toyize Luzungu naye n'omanya tukiyite command line si gamba nti oba weetaaga Oluzungu tetuwandiika sentence okuwandiika command line tusooke tuinstallinga ebiranja byogeredda kubanga tetuliko ku installinga distro yaffe ojja clickinga install osobola clickinga double click n'ebikkula kyonna kyoyagala 4GB required disk nyiga next wano woteeka ensi osobola girekerayo awo weebadde oba noteekawo gundi location woli tugende maaso next ogenda ne default olw'ensonga nti ebiseera ebisinga keyboard zijja kukutawaanako zijja kusumbuwamuuko then gireke bulasi ku English US wano LS disk swap teekako swap eno ekuyamba nti woba oweddeko RAM nga machine ekozesezza RAM yenna swap file oba swap partition ekuyambako okucreatingira space okubanga okyakozesa computer wadde RAM ali consumed next tuteekawo amannya gaffe njateekawo nze Shrike login nteekawo root 1 computer nja kubeera Shrike password wotikinga wano eba automatic login naye tetujja teekako automatic login
nja kulogingamu na password buli wenyingira, then install now. Etandise. Alright, installation yaffe egenda tambula, egenda kumalawo akaseera awo nga installinga, naye wetambula kano konna nekajjuza egenda tu option erega restart. Awo tuba tumaze okukola buli kimu kye twetaaga eba emaze okuinstallinga, then nga tukola ebirala. Irina tools, zino tools zetulina, tulina for privacy, tulina zino crypto, tulina encryption, tulina ne anon surf ekuyambako okukola nga VPN, tulina Office is compatible with Microsoft Office. Wano browser tulina ssatu eno, Firefox, Chromium Firefox, ne tuba ne Tor browser. Zino ebbiri ndowooza zikolanga torrent. Wano graphic tulina image viewer, tulina eno ekolanga wewandirabye nga Photoshop, GIMP, Brasero, Banninga CD, MPV player, sound woyongereza sound yo, VLC player ne screen recorder, vocal screen engine. Nungi era simbadde sigisuya nti obeeri wano. Game tetujja kulaba. Then pen testing tools oba hacking tools. The hacking tools tulina mu information gathering nyingi nnyo. Etuba mu vulnerable analysis namwo tulinamu web application analysis, exploits, kola exploits zaffe nazo tulina tool eziwera, backdoor, kola backdoor nazo tuziyina zisobola backdoor. Ez'amasimu nga sezirabako. Alright. Post exploits tulina buli kimu, password attacks tuzina, kandayo mu offline tulina meka, John the Ripper, Hashcat, Crackle, online, Hydra, Medusa, Ncrack. Nga kirungi. Wireless tulina ezo. Fan tetunagiraba naye twalaba Wi-Fi neki. RFID naye tujja giraba. Bluetooth hacking naye yiyo. Zino package twazikozesa ezisinga ku video zetubadde nazo zetubadde tukola. Kujjako ngenda kukola ya beta cap. Sawa yonna ngenda kukola ya beta cap. Ngenda balaga neno mark change ekola etya. Digital forensics. Mu digital forensics waliwo gunje njagala okukola ko video naye terimu. Waliwo autopsy naye tujja gikolako video. Can YouTube eneyamba zino ziyambako ku hackinga motoka zino. Wemba mu Linux sizirina ngenda downloading eno Linux nsooke ngifiise. Decompiling and compiling ezino zisobola tuyambako okola payloads zaffe.
Alright, azijja tuyamba zino text editor ne programming editors. Tulina nnyo kyamaanyi kye twagala wano. Beef, a hacking a website, web, tugambe web, creating a web. Video gye twakakola ekozesa backend ya Beef okucreatinga kagundi ako ka login page okuteekamu password. Alright, neno gye tuyiko desktop bagiyita Mate. Ku Linux tulina Mate, tulina Gnome, tulina XFCE, tulina Mint, Cinnamon, tulina LXDE, QLXDE, tuba ne KDE, tulina Buggy. Ezo zonna desktop, zonna zifaanana, zonna za njawulo enfaanana yaazo. Okay, wano wewali menu yaffe yeeyo. Alright, tubirayo byonna ntwagala okulaba nkujjako kinaadde mbagamba nti video zange oba ebintu byange byenkola ekigendererwa tekyali nti kyakufuna oba views oba ki wadde kale oba oyagala naawe ofune views n'abantu abasubscribinga, naye tekyali ekyo kyekigendererwa kyange. Ekigendererwa kyange okusinga nali njagala kusomesa bantu kukozesa Linux oba open source software oba okuyiga computer. Kyekigendererwa kyange just kusomesa bantu kuyiga. Ebirala ne biddako kubanga kinkola bubi ebiseera ebisinga okulabanga nga tawulirayo video yennyini ennyonnyola open source software, cyber security, health hacking, Linux kyeki togiwulira ng'eri mu Luganda. Abasinga ba ku Windows, ate nga Windows eri limited ddala. N'ekirala kye mbagamba nti oba ofunyeewo chance okuinstalinga Linux, gezaako nga wekisoboka omuteekeko ku bare metal ntegeeza omuteekeko ku laptop gy'okozesa daily driver laptop, omulwaningeko okwo newegiba myezi 3 manye olina byogenda okufiirwa ate n'ebirala byogenda okuganyulwamu, kubanga abantu abasinga mubadde mukozesa Windows ebbanga ddene, kati wemukyusa distro wemukyusa ne mudda ku Linux olabira ddala ng'olina by'ofiirwa. Naye always change hearts. Change yonna tejja nti change yonna erina byekujjako neba ne benefits zaazo. Kati the primary benefit of Linux nti oyiga. Windows toyina kyoyiga, ku Linux oyiga. Ekyo nkikubuulira kubanga nkozesezza Linux ebbanga ddene. Linux oyiga, olina bingi byoyiga byotandiiza ku Windows. Oyigira ddala what is a computer, kubanga amazima amatuufu njagala nkubuulire Linux is not for lazy people. Ge mazima oyiga. Oyiga. Ate ne ku Linux tulina kino nti whenever your machine breaks, that is a happy moment. Lwaki nkugamba nti happy moment? Oyiga, wobuuza ebibuuzo n'obuuza, kubanga kati ogwoyinza okuba weesiimye nti otandika Linux janeyo ng'olina omuntu anakukwatako. Nze natandika Linux journey yange nga siina muntu yenna gwe mmanyi runninga Linux. In fact nyinza okugamba neno sawa zino wendi siina bantu ba runninga Linux, nze nzekka
nzezeka eyeraba mu bbanga lyembadde mu wano gyendi nga naninga Linux emyaka ejiwera 6 plus ya newe nali Uganda nali runninga Linux. Kati kyenyinza okugamba nti Linux mupya eri abantu abasinga. Obagamba nti nkozesa Linux akugamba oyo Windows kikaaki. Linux is not Windows. Linux is its own operating system. Era tugiyita GNU Linux. GNU Linux nakibasomesa mu video zetwalabako eza fundamental to Linux. Ekyo twakiraba nemugezaako binyonyola ebintu ebimu. Kale ndowooza tunayongerezaawo tunaba twagala okubaako bye tuyiga ku Linux. Kati ngenda sooka mpozinga video eno nja kukomawo nga emazeeyo oba nga eneetera okuggwaayo then nkulaga ekiddako. Naye n'ekirala nti ndi musanyufu abawaddeyo kubanga bambuuza ebibuuzo ku WhatsApp ne WhatsApp group. Njagala nnyo omuntu okumbuuza ebibuuzo olw'ensonga nti siri muntu mulungi kunnyonnyola muntu nga creatinze topic as me, but ndi mulungi okunnyonnyola omuntu waba nkyuzingidde topic nangamba nti njagala kumbuulya kino kiri kitya ne kino kiri kitya, awo nkunnyonnyola bulungi. N'ebiseera ebisinga nkaluubirizibwa nnyo okugamba nti kati kankugambe kino kyotambuuzizza kale namwe eyo failure. Era abasinga woba olina kintu ekikutabudde kyonna kyetutannayogerako, feel free mpereza message. Newonompereza message zenkana 2 plus I'll reply, cause abantu bembadde nabo be twakabeera nabo nga bampereza message bakirabye nti I always reply. Ate era sekanya muntu ne mwejjako bwejja nkuwa guideline ate mu butuufu bwakyo newe kibanga okikoze ne kigaana. In fact nza akwegambira nti woba okikoze ne kigaana then mbuulira tuyiye alternative endala. Kale feel free to ask me anything I'll answer. I'll do my best to answer. Alright, ngenda kupozinga video weneba emazeeyo then nja kukomawo. Okay, historia yaffe neetera okuggwaayo then tulyoke tubootinge in emazeeyo. Then wetuuka wano erina otiikinga wano, eba tetiikinzeewo then you tick it like that and done. Kati egenda kubootinga. Ekinjagaza KVM nti kye kino. Weba virtual machine erina engeri gy'ekusumbuwamu nti ate sooka odeleting gye bayita optic disk osooka ogijje mu virtual machine ate olyoka obootinge. Whereas KVM egenda straight, ebikkula straight. Yensonga lwaki njagala nnyo okukozesa KVM. Ate n'ekirala nti KVM ejja full programmed for Linux kubanga ezimbibwa zezimu utilities eziri mu kano ya Linux. Kati KVM yetasobola kusumbuwa ng'okozesa Linux. Sigambye nti oba VMware oba virtual machine esumbuwa, naye ebiseera ebisinga yakuleetera error ate zotasobola kusanga ng'okozesa KVM. Yensonga lwaki abasinga okozesa Linux, abali ku Linux abasinga bakozesa KVM
kubanga nungi KVM nungi yeah KVM nungi. Alright, password yange okay ebikudde etugamba ku updating a machine yaffe. In fact ebiri wano byonna nabibalaze tewali kipya kyengenda kubalaga. Video yaffe newe koma wano ebiri wano byonna nabibalaze. Tewali kirala kyensobola kubalaga. Lero lwakubiri. Okay. Alright, wano wolabira processor okulaba ekola etya monitoring bwawo ebintu byonna ebiri open. Then tulina kirala kye twagala kukola. Tumaze okuinstalling operating system yaffe. Osobola okunyiga wano okuupdatinga kyekya kyembadde njagala okulaga. Yeah, nagadde nkulaga eno tool ekola etya. Eno anon surf ogiklikingako then startinga kill all. Then tulina ekolanga wewandirabye ekolanga wewandirabye VPN bwete wekola. Kale mbibalaze bitwagala oba oyagala ku updating okona wano na updating kankulage beauty of Linux. Osobola ku updating system yo ngokola ebintu ebirala. Osobola ku minimizinga tab eno nogi minimizinga nosigala ng'okola ebintu byo nga update zikola. Teziringa Windows nti oba updatinga machine oba tosobola gikozesa oluusi evaako emirundi nga 10 plus. Ku Linux tulina in fact ku Linux buli kimu tukisobola okikola. Wano wali workspaces, there's no workspaces zetulina. Yeah, wano so ogiteeka mu sleep. Yeah, ndowooza olaba gundi zigenda mu maaso, update egenda mu maaso, wabula tusobola okukozesa computer yaffe terina buzibu. Kyekyo ekirungi kya open source oba Linux tekikwetaagisa computer yo kuvaako ate okola updates. Ensonga lwaki mbaniriza okukozesa Linux nti mujja funamu nnyo. Alright, video yaffe ekomye wano. Mubeere bulungi, mweraba.